gwe Alan Sewanyana teri agenda kulonda ye gwomu ku nsonga lwaki Segirinya tawona alwala tawona gwe Alan Sewanyana osegedde nze nja kudda wano nja sami Red Zone TV Poli webale kubanga okyagoberera yonna kyosinzira okubanga gyotulabira bigambo bingi nnyo bigambo bya busagwa njagala kubanga ate mbikuleetera mu bulambalamba tubeere nga tutambula nina wano emboozi gye njagala okubanga nkuwa tubeere nga ate tuwayaamu mu mpolampola gwe munange ali ku mukutu ogwa Red Zone TV wabula bwe batonaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okubeera nga ate nkujjukiza nkusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification. Yes, overinga tumisinga nsonga yonna byonna nga bwe bijja ojja kuba bifuna togenda kumisinga mboozi yonna gye tukuleetera ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV bigambo bya Umaru Kisekka ngera bwentera okugamba wano ti bigambo byogenda okuwulira si bya mukutu guno wabula era si bya abaguddukanya wabula bigambo bya bantu ssekinnoomu bigambo bya Umaru Kisekka munnankyukakyuka munnakibiina ekya National Unity Platform era munnakibiina oba munnakisinde ekya People Power ogenda muwulira wano ku Red Zone TV yonna gyosinzira okubanga gyotulabira nga tonna subscribinga nkugambye kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe emboozi ayogedde ebigambo bingi nnyo wabula yagala kuwaako ebikwata ku nsonga za Segirinya Muhammad oyinza okuba ebigambo bino wabiwulidde oyinza okuba tonnabiwulira wabula birimu ekinyusi ensonga lwaki mbikuleetedde omulundi omulala obeere nga obiwuliriza Segirinya Muhammad eyamanyikiddwa ennyo ng'eddoboozi ly'ekyebando ye mubaka eyakwatibwa wamu ne Honorable Alan Sewanyana wabula baatuuka mu kkomera ebyavaayo birala Honorable Joel Ssenyonyi abadde mu chaachi emu n'abaako ebigambo byayogera n'ategeeza bannayuganda ku biki ebigenda mu maaso n'ayongera okuta akaka kye tuyita okuta akaka Joel Ssenyonyi ayogeredde ababaka abali enguzi abakungu mu paalamenti abali enguzi n'abo ababungeesa ebigambo kya Ssenyonyi olina enguzi gye walya abyogeddeko ngenda bikuwulire Ssenyonyi musajja mugumu yategeeza nti gwe alina obujulizi bwonna buleete nze ndi wiringi okubeera nga nfa naawe yagala okutegeeza nti wetwogerera abasekeredde n'obbasekerera ono Ssenyonyi si muwangu sigala ku Red Zone TV ezo emboozi zonna ogenda kubanga ate ozimanya ogenda kubanga obiwulira ate mu story emu eno gye nkuleetedde Joel Ssenyonyi leader of opposition agenda kubanga naye owulira ebigambo bye abasabidde n'essaala ngenda kubanga nkuwa ku updates ku muwala ono eyakwatiddwa agwe bakwatidde erubaga ku church waliwo ne yaŋŋambye lwaki mbyogera nti bamukwatidde ku church amawulire gazze nti bamukwatidde ku church erubaga ate siina nsonga lwaki bandipootinga ekitali kituufu nina kulipootinga kyenfunye nina kulipootinga kyenkakasizza nti kituufu yakwatiddwa ku church erubaga ngenda kujjanga kuwe ebigambo bya Joel Ssenyonyi ogenda byewulirira mu church nga alangira abali b'enguzi era n'ategeeza n'abasumba nti bannange abasajja abannabyabufuzi bwe bajja wano obabuulira amazima bw'aba yali enguzi mu mubuulire ebigambo bya Segirinya Muhammad n'ebigambo bya Honorable Alan Sewanyana nabyo zezimu ku mboozi ze nkuleetedde wabula nga sinakutwala eyo yagala okutegeeza nti Dr. Hilda Maani amanyiddwa nga Honorable Hillary Kiyaga ennaku zino abaana bamuyisizaamu eggaali ebimu ku bigambo era byogenda okuwulira mu lutambi luno atanna subscribinga onaagamba lwaki tulandagga tewali nsonga lwaki sikuwa lutalo luno ebigambo Dr. Hilda Maani byazaayogera eyasooka n'alimba nti y'omu ku bannankyukakyuka wabula oluvannyuma bannayuganda bagenda okulaba ebikolwa bye ng'ekyamazima tebigattako jjukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'abategeeza nti omuntu tunaamulabiranga ku bikolwa byabwe tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe then oluvannyuma lyoke tubajajinge kankuleetere emboozi zino njagala nkuluseetulire nga nawe bw'osubscribinga ate na subscribinga kikole mangu ddala nga tonaba kubanga omisinga genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire osinziirawa kanze z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Kale mukutu gwa Red Zone TV kwoli atana subscribing achikoli tusimbule njagala tutambulire dakiika si nnyingi nnyo olunaku olwaleero wabula tugenda kubeera nga ate tukuwa nsonga ku nsonga gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'oba osinziira ate obeere ng'ogoberera atana subscribing achikole atanateekayo obubaka mu comment section dduka mangu era dduka za mbwa tubuulire osinziirawo okubanga ogoberera ensonga oziraba otya ebigambo nze mbikuseetulire. Sikusuubira kudda kubeerako nakyo tugamba ate waliwo era n'abamu abaasayininga nga basayininga kutwetega osegedde bano Geoffrey Lutaaya yewe yalowooza nti abalonzi be abamulonze ayina bakubira kayimba Kawaana Kyagulanyi alumba Kyagulanyi oba olumbya Amerika alumba Kyagulanyi oba olumbya Amerika ali mu parliament bamuwa $8,000,000 buli mwezi lwa kayimba tayina kyakolera bantu be tayina wadde kyafaayooko kugatta kuki ku bantu be ali mu alumba Kyagulanyi oba olumbya Amerika alumba Kyagulanyi kyekimuweesa $4,000,000 buli mwezi ne zaalawensi Geoffrey Lutaaya waliwo ne activities zachi za NRM ze yalimwewa ekyotera ajja agambe nti nnimba nze sikola kye bayita propaganda ajja ayogera agambe nti abo bali annimba mpaayiriza yes activities ze NRM oyo Geoffrey Lutaaya azibaddemwewa yazirimu NRM bennyini bali wali beekubiza bifaananyi bapozinze osegedde Geoffrey Lutaaya mulekerawo okutwetega waliwo n'omukulu Alan Sewanyana oyo ekinnyumidde nti walaze wonna abaana bamuwenja buwenja nabagamba internet tetusobola kuvaayo ne twogera ku bibibyo n'otunuulira abantu abatuwa likes abantu aba bakomentinga gwe nosigala ng'ogamba nti oyo Kisekka yekka nkoze live video eriko emitwalo 50 gali oli mutuufu kyokka era osigala owoza oyo Kisekka yekka kyogamba waweza emitwalo 50 egyakulonda nkoze video eriko abantu mitwalo 50 bangamba you are right but ate abali ku platform wendi wokka video zitambula zigende eyo zibuna mu bantu kyokka gwowoza mbonze nyimiridde kuki ku internet wokka gye tuwoganira internet bwekuvaamu manya ne ground togiyina ekyo nkubuulidde onaagambye oyasama nnyo gwe sirika nnyo nze neeyasamira tombuulira omumwa baguteekawo nga gulina okwasamamu osegedde ndeka neeyasamire njasamiza gugwo kasita gwe waguze eddato jjo ndabe internet kasita emala okuzira nekuzira manya ne ground ekuzize lwakuba temukimanyi kubanga muyina obuzibu buli bumu mwetooloolwa ba opportunists kubanga bakimanyi nti mwe muli ba member of parliament muyinamu ku kasente kati bo kye bakola bo bakugamba bugambi wamma oli Kisekka muveeko wamma member wa parliament wafe abantu banna Uganda bakwenya oluvaawo nga bagamba ako tetukongera kati gojja kubeera awo bakusudiye member wafe wa parliament olwono Alan Sewanyana member wafe wa parliament wamma nagenzo olaba nga alina bagamba mbu tugende twirageko mugenda kweragako nani ani agenda okulonda gwe Alan Sewanyana teri agenda kukulonda ye gwomu ku nsonga lwaki Segirinya tawona alwala tawona gwe Alan Sewanyana osegedde nze nja kudda wano njasame naye era abampuliriza gye bali nkubuulira osegedde okategedde nja kudda wano njasame naye abampuliriza gye bali abantu si balalu tebakulya ebinusu si balalu Hirudamani temumulaba kati buli we bamuteeka mu kamera gendo bigambe nnyoko ebyo bibuuze nnyoko basookanga ne balowooza nti tubeera wano ku internet kubugumya ku mumwa Hirudamani tetwamutuusa oyo ne bwanadda
newe bamubbira batya tosobola kudda Hirudamani kiyaga tosobola tebakulya ebinusu abo bonna basegona abo basegona bano simanyi bano basemu junganda abazze mu kubasudiya leka nkubuulireko bannayuganda mwerabira mangu naye nze seerabira nja kusigala mbajjukiza baanattu nti oyo muyaye nja kusigala baanattu mbajjukiza temutya nja kusigala mbagamba nti mumanyi nti abo bamuwanga kivumbi bayaye oyo yenze nja kusigala nga mbagamba mumanyi nti bampuuga bayaye mbajjukize tujja genda kasita nsigala nga nkyali obulamu bukyaliwo tusabe bulamu kubeerawo omazongo taddeyo mu mazongo toze ate egos eyo tetugifunyeemu birungi twasooka ni kiri kikasalini kusaasira kyekyatukola mu kiraba ono ani papa simanyi misaki byatukola nabye mu biraba mbu yakubye oluyimba misaki semakula mbu yatukubidde oluyimba mbu yakubidde kabaka oluyimba tubadde tubanja wano omutanda tubanja omutanda nga waliwo embeera mu butuufu gyolabirako ddala nti ayinza n'obutaddanga mulamu waliwo n'akasajja akeefudde akalaguzi wano kaagamba kabaka tayinza kuddanga mulamu ali eyo asirise okabaka olwakomyewo olwo n'alagala avuye ennyingi ennyo gwe misaki naawe totukola ki kati Geoffrey Lutaya gwe twaligambe nti owaayi Geoffrey Lutaya nonno nti yazze alina active naye Geoffrey Lutaya byakola mu biraba waliwo kali ka Ronald Mayinja byekatukola mu biraba waliwo kano kani ka Hirudamani kakosaako konna tekaliimu bantu ba okalaba mu butuufu bye batukoze tebigatta egos Ronald Mayinja simanyi Geoffrey Lutaya simanyi kiri kyani Catherine Kusaasira simanyi ono ani ono Hirudamani bonna tebaali mu kakoosi kekamu bonna baali bebamu tetuyina kye tubafunyeemu kikulu tetuyina makulu naaka ge tubafunyeemu osigedde tetuyina wadde amakulu ge tubafunyeemu bonna batukoze eki batunyiseeyo bonnyisi kati lengera Geoffrey Lutaya byakola mbu yeekwasa atuma abantu mbu bajje bagambe tamanyi luzungu ffe tetukunoonyeza mu paalamenti byoyogera ebya paalamenti si bye tukola ki si bye tukunoonyezamu kuba bangi nnyo abali eyo betutawulirangako nga bateesa naye waliwo kyokola naawe n'ogamba mu butuufu bannayani ampadde ku birabo oyo masavu mukope ku masavu mumpe ku birabo muweze ebirabo bingi owulira wali abantu boolaba n'ogamba naye mu butuufu tayinaamu wadde activity yonna gy'abeerako n'omulabanga mu butuufu alina embeera gy'ateekawo eteekako Museveni ku bunkenge nga bw'olaba baluta maguzi bwe bagezaako ali eri yatukubira ye kayimba alumba Kyagulanyi abalumbya Amerika alumba Kyagulanyi abalumbya Amerika ali eyo gyafunira emisaala miliyoni 4 omugaso gwe kuba bukubi kayimba Uganda emusasula miliyoni 4 ne zaalawense ne bw'aba agenda bweru paalamenti esasula ne bw'alwala ajjanjabibwa ku bwereere oba agenze mu Amerika oba yakutukubirayo kayimba ge makulu gaako bannayuganda tumanyiddwa bannange tumanyiddwa naye temwerabira bantu abo bannayuganda temwerabira muyina okukiteeka mu mitwe gyammwe Dr. Salo Mugosinga webale kumpa ku birabo muyina okukiteeka mu mitwe gyammwe bannayuganda muyiga okuboola muyiga okunyiiga abantu abamu mubasonyiwe nga Museveni amaze vaako naye nga Museveni akyaliko musigale nga mubaboola kubanga buli abakola ebikolobero ne mumusonyiwa n'omulala ajja kujja abakola ebikolobero ng'amanyi naye mujja tuuka mu musonyiwe ye muyiga Redison TV kwali webale kubanga okyagoberera bigambo bya busagwa bigambo bingi nnyo mukutu gwa Redison TV wabula si bigambo byaffe si bigambo byabaddukanya mukutu guno wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu kakati njagala kubaako ate ensonga endala z'enkuwa ebyabadde ku Honorable Alan Ssewanyana mwabirabye nabikuwadde gwe yabadde atambula naffe eyabadde atugoberera omukulu leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi Basekezi abaddeko mu kyakiremu ayogedde ebigambo era alabudde era n'ategeeza n'abakulu mu madiini ategeezezza abasiraamu ategeezezza abakatuliki ategeezezza abalokole nti bannange ekyamazima ensonga y'obuli bw'enguzi
ababaka oba ababaka ba parliament oba bannabyabufuzi oba omuntu ali ku ddaala ki bw'abanga azze wano mu church oba mu muzikiti oba mu ssinzizo lyonna temubazibira mulekeraawo okubawa obuwi entebe ez'omu maaso ne mubawa ebitiibwa ne mubasuusuuta naye ate nga bye bakola oba oliawo si bye basaanidde okubeera nga bakola. Honorable Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, era ebigambo byayogedde simanyi oba birekawa abamu ku babadde boogera ebigamba nti ate muli wanguzi ate simanya bikoze bitya. Joel Ssenyonyi ayanukudde era bw'obanga osobola okuwuliriza ebigambo bino n'obitegeera njagala okutegeeza nti wano mu bufunze aba ayanukudde era ebigambo bino byengenda okukuwa byogenda okuwulira bw'onaabiwulira n'osigala ng'okyalimu okutya kwebyo ebimwogerwako ojja kuba oli mu TTZ naturally. Mukutu gwa Red Zone TV kankuwa ebigambo bya Ssenyonyi nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Nga bannabyabufuzi ne mutuwa obutebe obw'omu maaso nga kemumpadde. We go to some churches as politicians and we are given front pews or seats as you've given to me today. Ne mutuwaanawaana ne mwogera ebirungi olw'okuba nga tuleese contribution oba gye mutusuubiramu. And you speak so good about us because we brought a contribution which you expect maybe from us. Mu kifo kyo tubuulira amazima. Instead of pouring the truth before us. Nga Pastor Michael Kyazze As kyayogeddewa. Pastor Michael Kyazze has done. Bannaye amakanisa emizikiti tubuulire bannabyabufuzi. Churches, mosques, let us reach out to the politicians with truth. Tubategeeze nti obubbi kikyamu. Let us inform them that stealing is evil. Okutulugunya abantu kikyamu. Torturing humanity is wrong. Katonda si bw'ayagala tukulembere abantu be. That is not the will of God concerning leadership. Mukama atuyambe. May God come to our help. Mukama anyambe nange. May Twali mukulembeze. God help me, for I am also a leader. Era ffenna bwe tunaasigala nga tusaba nga tuyimusa amaloboozi gaffe ekikyamu ne tukiyita ekikyamu wajja kubeerawo enkyukakyuka naye bwe tusirika ne tutya bijja sigala balowooza nti politics eyo oba ki wali abantu abatya Katonda. Some people do think that are there God-fearing people in the field of politics. Gye bali naye twagala beeyongere They n'okweyongera. are, and we desire that we are more. Wa Bayibuli egamba in Proverbs 29:2 Bayibuli eyogera mu ngero 29:2 that when the righteous are in authority the people rejoice. abatuukirivu we bafuga abantu basanyuka. But when the wicked rule the people groan. Naye ababi bwe bafuga abantu bakaaba. Saba bakitufe oba kitaddeyo wali. When the righteous are in authority the people rejoice, but when a wicked man rules the people groan. Abatuukirivu baba mu buyinza abantu basanyuka. Abantu ababi we bafuga abantu bakungubaga. That there is the word of the Lord, not mine. Ekyo kye kigambo kya Mukama si kyange. 2 Chronicles 7:14 says Ebyomumirembe ekyokubiri 7:14 wagamba that when my people who are called by my name, you and I, abantu bange gwe nange abayitiddwa oba batumiddwa erinnya lyange will humble themselves. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omwana oyo golaba ku kifaananyi ekyo y'omu ku bavubuka ba Generation Z abaateekateeka okwekalakaasa okubadde kugenda maaso ku Parliament kye twayita March to Parliament. Omwala oyo nakuwadde amawulire ku mukutu gwaffe guli omulala nga yakwatiddwa yamaze okuba nga akwatibwa era gyali teri amanyiiyo teri yategedde wajje bamututte naye twakomye okufuna amawulire nga bamukutte bamukwatiddewa. Amanya ye Namala Claire, muvubuka muto mwana muto wabula y'omu ku bavubuka abaateekateeka okwekalakaasa. Bangi babakwata, abamu baabata, abamu bakyaliyo, abalala bali ku police bali ku bond, abalala bali ku court bail. Wabula ono ye akwatiddwa amakya g'olunaku olwaleero. Nakuwadde amawulire ago abadde atugoberera ku Uganda One. Ono yabadde oba y'omu ku babadde beekalakaasa mu mirembe ng'akutte ekipande ekyo. Ekipande ekyo nga kigamba Magogo's birthday car would pad 1 million young girls for a year. Emmotoka wamujjukira emmotoka gye nabalagako ey'ebbeeyi Anita Amongo Speaker wa Parliament gye yagulira Moses Magogo bbaawe. Emmotoka eyo sente zeegula ono ng'agamba zibadde zisobola okugula pads ezisobola okuyamba abaana nga bagenze mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Abaana wakakadde kalamba ate ne zibayamba okumalira ddala omwaka mulamba
kati nga yeebuuza ddala Anita Amongo sente zino zisaasanya omuntu omu wetwogerera ekyo kyamukwasizza ali mabega wa mitayimbwa oba ali mu buduukulu oba yatwaliddwa mu kitundu ki nenjagala okutegeeza y'omu ku bavubuka abazze balaga obutali bumativu bwabwe gwampuliriza wabula yakwatiddwa. Red Zone TV kwoli tugenda kubanga tukuwa updates zonna ate na subscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna mu nsonga zino nga tukutuusako amawulire katuwuliziganye mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.